era nze ndowooza nti singa ssentebe wa NRM era Presidenti teyawagidde kya Hajjati ono kujja wano, nkakasa nti Hajjati ono tiyandibaddewo. Awo nno nnyabo nkusaba ontuusize okusiima kwange n'okw'Obwakabaka eri Presidenti olw'okwetaba mu misinde gino. Akoze bulungi. Atwegasseeko mu kaweefube ono ow'okutumbula ebyobulamu. Wiiki eno n'eringi mazeeko nsinkana bannabyabufuzi. Sipiika ne mumyuka we n'ababaka ba Paalamenti bajja wano. Olunaku lwajjo waliyo aba Patriotic League of Uganda. Baŋŋambye nti si bannabyabufuzi. Nange ne mbatunuulira, omanyi olina okusooka okwetegereza ensonga. Naye babadde bawuuba bendera ez'enjawulo, ezimu nga ziriko n'ebifaananyi. Ate luli abannuupu baali wano abakulembeddwa akulira oludda oluwabula gavumenti. Waayita ennaku bbiri ate abannuupu abalala batajja na bali nabo ne bajja wano. Kaakati nabadde ndi wano nga ntegeezebwa ne Hadija Namyalo owa Office of the National Chairman naye ajja. Naye Hadija tubeera naye bulijjo, tuno si lwasoose. Bia kagenda ne kakucanga bw'oba oyagala bamyufu akuli okumpi nga muddugavu nga mmeeya mbeera z'ogenda kulaba ng'amyuka. Ekiva mu bumyufu kabaate nabalaba. Kale Presidenti yakola bulungi nga yakajja mu buyinza n'ayogera ku bya siriimu. Ensi netegeera nti siriimu gyali. Nakyo kitumu mutugambire nti tukirungi nnyo olw'okuba nti obubaka obwa siriimu teyabubikkirira, abantu ne bategeera nti akabaate katuuse. Kyamukisa nti kati we twogerera Ssaabasajja Kabaka ye mmunyeenye ku lukalu lwa Africa yalondebwa UNAIDS okulwanyisa Mukenenya. Awo nno bannabyabufuzi ab'enjawulo bano benkoonyeeko, naye okusingira ddala olwaleero bano abaliwo mbeebaza. Nagambye ndowooza baabadde baba NUP sijjukira nti bw'oba oli mu byobufuzi oba oyagala bukulembeze oba buyinza, ate bw'obeera mu buyinza oba obukulembeze obeera ofuga bantu. Ne ngamba abantu bwe banaafa ne baggwaawo onoofuga malaalo. N'olwekyo omukulembeze yenna ayagala okutuuka mu bifo ebyowaggulu ayina okulwanyisa Mukenenya, abantu babeere balamu alyoka abafuge bulungi nga balamu. Mu kyasa eky'e14 ndowooza abantu abawera obukadde 100 baafa mu Bulaaya obulwadde obwa kawumpuli. Kawumpuli aleetebwa mmese. Kaakati mu Uganda wetwogerera abantu akakadde nga kamu n'emitwalo 40 balina siriimu. Ekitegeeza nti bw'olaba abantu 100, abantu nga 3-4 balina siriimu. Kyamukisa nti mwenna abali wano tewali n'omu alina siriimu. Naye kyengezaako okugamba nti abakulembeze oba bamakampuni, kati nga mmwe ab'amakampuni abali wano, mbasaba mube n'enkola mu bitongole egumya abalina obulwadde, kubanga kakati eddagala weeriri era omuntu bw'alyettanira abeera mulamu bulungi. Ate si kya buswavu nga bwe twasooka okulowooza, kubanga buli omu ku mmwe antunuulidde wano okuzaalibwako lyekkubo mu siriimu mwayita. Buli omu ku mmwe antunuulidde okubeera wano waaliwo ekyakolebwa. Nalabye Sheikh ng'agamba nti Katonda alina ekkolero erikola abantu, yaliteekamu omusajja n'omukazi. Simanyi oba Sheikh oyo mwamulabye.
kati ekkolero eryo ffenna ffenna lyatuleeta ku nsi era ekkolero eryo lye litambuza siriimu. N'olwekyo abakozi bwe babeera mu bitongole, ekisooka mubakubirize bagondere ebiragiro bya Katonda. Mbadde ne Supreme Mufti wano n'agamba tuli mu mwezi mutukuvu, mugondere Katonda byagamba. Katonda byagamba temubimanyi, era singa twali tubikwata nozasinga ne siriimu taliiyo. Naye Hajjati mumuwulidde abakubiriza mmwe aba National Chairman's Office. Simanyi oba Hajjati okimanyi, bwe muveeyo nga muva ku mirimu eyo ne mutambula bakubuulira abo abaana b'okulira. Bwe muveeyo kawungeezi balina ebintu bibabeeramu abo abaana abo, oba tebabikubuulira, babibeeramu abo abaana abo b'olaba. Era obabuulidde bulungi. Omanyi Omuganda agamba nti ennungu enkaliriza ekisa tewona. Naye timuntegedde, ennungu lyabanga bbwa. Kati edda nga baddira ekyambe ne bakinnyika mu muliro ne bajja bakibabulaano ku bbwa. Kyali mu sayansi kubanga era olaba obuwuka babeeranga babutta, naye ng'ono alina ebbwa bw'omusaasira bweru tirijja kuwona. Tulina obbagamba butereevu mmwe abavubuka lwe mujja okuwona siriimu. Naye ndaba Ssebwana neekaliriza olw'okuba yayina akavi alowooza nti buno obubaka bwe ŋŋamba ye tebumukwatako. Naye Omuganda agamba nti omukadde wa wano taseka nga talina amunyonyoogera. Ekitegeeza nti nno n'enkulu enywa. Awo nno ffenna tube beegendereza. Ekyomukisa nti kampuni zivuddeyo nga bwe tuziraba wano zonna, ebitongole byonna bivuddeyo, bannabyabufuzi bavuddeyo. Ekyamazima tusobolera ddala okugoba wano siriimu 2-3 wanaatuukira. Mbeebazizza nnyo okujja, mbeebazizza nnyo okwetaba mu misinde gino. Tutongozza amakubo agagenda okuyitibwamu. Langi emmyufu kilomita 21, eyo esooka kilomita 21. Langi eya kiragala, kati emmyufu be batyagiringa nze. Langi eya kiragala ndowooza eya injiniya ono Luyimba azandabikira ajja kuba mu kiragala wano. Kaakati ate abe mukiibi yewa langi eya bbulu. Yakyeyogeredde. Awo nno mwenna mujja ku Sande ku makya tudduke tulwanyise Mukenenya, Buganda tugizze ku ntikko ne Uganda etweyagaze. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Of Ugandans. This is a good initiative. Era ntera nnyo Mukama wange Oweekitiibwa Katikkiro, ntera nnyo okugamba abavubuka bange nti they abstain. Bw'oba tebasobola ku abstaininga bakozese obupiira bukalimpitawa okulaba nti nno tutaasibwa okufuna obulwadde buno ku myaka emito ng'abazzukulu b'eggwanga lino. Era tukwebaza okubeera nti ekintu kino ekyamukenenya okubulwanyisa okufuna solution okitaddemu nnyo oba okisimbyeko nnyo essira. Kuba bagamba ekintu w'okiddiŋŋana ng'okikola ne passion, solution emala n'efunika. Nebaza nnyo bapartners bambi abayambye Obuganda, abapataninze n'Obuganda okulaba nti nno tulwanyisa siriimu. Naffe we twawulira ne tusalawo nga Office of the National Chairman of NRM Kukulembera His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabura, jjajja w'abazzukulu, ne tumutegeeza era n'atugamba nti abazzukulu balina okugenda beetabe mu misinde egyo. Era Oweekitiibwa Mukama wange Katikkiro, last week, in fact this week, I had an engagement with HE
in Rachitula, and I informed His Excellency and Mama that we have the Kabaka's run. I told him the concept, and he told me it's okay, I'll give you a call, and the grandchildren of this nation have to take part. When nzijidde taata ngampeereddwa ejjamba ery'okugula emijoozi gya bukadde 5.